Yes. Oli kumpoza EBS TV kumuza birozo program Kadongo Kaamu kuva saa mukaga mpaka saa musanvu wadine mwana munezi Kafeero Junior tutandisa speed ya iri mwese mayanja producer wange ali ku kamera kana kawala bakaita Gloria tekaina mutawana ali mu control room ya Safiki kitu kigenda kuba kitambula butambuzi nze Kafeero Junior aweza program ya Kadongo Kaamu eno mugamba mutya kye kiriwo kye kigenda maso enjala yoto amala dojigumira tewali mutawana enjala yoto ajigumira katugume tukalakate mpaka kitu kitambulye dala bakibira dala maso nze Kafeero Junior kasoke nkuwe mwana akantu kamuko kawuka yoko tulabe kigenda maso oba mwali mumanyisaga urakulwe nave buddu mujjeka amasapeo amani sirikechi ndi muntu gwota kyabuuza nti oyimbe ku kyoba kati yanirizanga bwaniriza kuba nkozesa nnyo sensi singa gita yali eyatula ne tudda nayo mu mboozi yandikongeriza nnyo ngeri gye njiwenya mu tyuni sabula abakomu gye bala emirimu naffe eno tukakkalabya ali kujimu nangondo kwata abigaba yategeka abasajja abo nabo baali beekoppa munnange oyada atyuni yoli yajesitulya ddala obaani yasooka eno zabasudono yali omuyayeyaye kubanga oluyimba lwe lwasembayo yaddira Kampala mu kkooti n'amusitula n'amukuba muli akayimba kukawerezaako afande wange bantu batandise okuntisatiisa kati nange nafunyeyo afande ya afande wangawo mundeeba muzeeyi ngutumiddeko nnyo abantu kati bangende kitona abantisa nange nayo munene sekyagala kwepankira ko ndi musajja munene nyenyenye tufuna kayima kawalukaga ngagamba nti kangene pase mu kyalo tyoke tukomewo nze Kafeero Junior tuwali mutawana ni mwana wa tata ze musika ni mwana wa tata ze musika akayimba kaluja kajjaki kabitonga kugamba nti obwenzi bwa kitamwe yasumuludde revival band empya egenda okubeerawo era budde bona nyina okuyisa wano akalango konono lugwa bwati practice za revival band zigenda kuddamu omwana luyimbo lwasookedde ddala naye nga mumanyi nti ennyimba nga 8 ziri mu ffumbiro waloneza wedde okkolebwa zigenda kumpewo bakasumululako olwo pasayiga yatabuse yagambye bandi yange yali amaanyi nnyo naye kanonyeyo naye ku mijiji emitu najo ngitabulemu bambi nga womumanyi waayina ekisa teyalekeredde n'abalala gye bali n'abakulu abaalimu nange muyinza okumpulira nga ngenzeeyo naye bannange simanyira kumanya musajja oyo apolomoti ngenda agamba nti oluyimba lwa Kafeero ndukutteko kitegeeza kintu kiba kitambula bulungi nnyo era mugumiikirize mujja kuyiya akasimu nga kayitawo nti ayagala okugenda mu revival band kuba ku namba y'essimu eno kale n'olw'ensonga olwaleero njagala bakoleyo surprise tukyazeeko ku muwagizi kubanga abawagizi bano bamanyi ebintu bya Kadongo Kaamu naye ng'ate ife tuwoza mbu tubimanyi ng'ate oluusi ffe tetubimanyi kubanga bo be tuyimbira era kanveeko mulamu katono nnyo ngenda kubakyalizaako ku muwagizi owa Kadongo Kaamu ndi wa bei nyine wange nyina ne betu likaliriza okulabako kona kino kibeere kyakuyiga gy'oli yasanya kutenda netitera buno obulamu mama Kadongo Kaamu ng'atandise omuziramu ennyimba z'abaaleema obuzina bwa Kadongo Kaamu bulina kuba bwa Kadongo Kaamu olina okufe tulina obuzina bwaffe bwa yunifoomu oliwaddemu okubeera ng'obuzina bwoti nga mpolampola nga ddembe si kyekyo nsanyusa okulaba munnange ono ye mugenyi omwagizi wa Kadongo Kaamu tutunuulira ku nnyimba eza Kadongo Kaamu nti fe abayimbi ba Kadongo Kaamu osobola okubeera n'ogamba nti kino naye nga ye omuwagizi ali eraga naye omusajja waffe oyo abulamu akantu bwe kati soba tuleetayo ku mugenyi nga ye tayimba Kadongo Kaamu naye nga ye amunyumirwa obunyumirwa kituyambako okubeera nga twetereeza fe abayimbi nsanyusa okulaba kale mwami Kafeero munnange oyanjulira abantu n'amanyago otubuulire abayimbi ba Kadongo Kaamu kyabalina okutereezaamu Kadongo Kaamu agende mu maaso okay amanya ndowoozi nze Mukasanga Aneti
Gamba mu kibiina kya Luganda Local Comedians Association ekitugattawamu nga era akikulira Isenga Sebbanga naye ng'ate era njagala nnyo Kadongo Kaamu era munyumirwa nnyo era nebaza ne ABS TV nebaza Pastor omulungi Pastor Iga zayo naye mwami Kafeero ntaziza mpebaza nnyo n'abali kamera bonna n'abali waka bonna mbatumiddeku banekusanyufu kakati mu Kadongo Kaamu goyagala abayimbi ba Kadongo Kaamu baterezeemu luddawa Kadongo Kaamu agende mu maaso. Okay, kale nga bwe nkirabamu mu bulamu bwo ku ndongo nga eyawukako nomanya nti oluyimba lwa Kadongo Kaamu oyinza okusanga oluyimba lw'omuntu nga Kadongo Kaamu nga olwalaga ngate bagamba lwa Kadongo Kaamu endongo eyo kati waliwo akayimba ketuva okuba wali temutwalanga obwenzi bwa kitamwe kagiyita akawaddemu oluyimba lusufu lundi nnyo endongo bagikuba bulungi kati oyagala abayibi ba Kadongo Kaamu bagana okuba oluyimba nga bakoppa bali oba abaalaga baddireyo kali kadongo kaffe kali kabe nga kavuga endongo ya Kadongo Kaamu ina kuba special nga tufu bw'oluwulira ng'omanya oluyimba lwa Kadongo Kaamu tewali kikeyala kyoyagala batereezeemu enjambala eri etya bambale zino engoye ez'abaniga oba balisigale eri mu makooti gaabwe oluyimba lwa Kadongo Kaamu nakwambala bulungi nyambala nga decent biweddeyo kale tumirako ku bantu bo ntumirako abaana bendese waka Agabaniton Amanya Atom Enjo baneiba babiri Sisango Priscilla bato bange bonna Mutesi Grace Enyanama omwanya nazo Samu mukadde wange bamakebwe ebugabaawo mbagala ne babikwano kale munaye ngukubireyo kayimba ki kosingo akaliwo kayimba ke wayimba naye bali Christophane kayimba ke wayimba ako nti bakyala simanyi buweereza obuyambi imagine omusajja ye andi abakazi batuzaalamu omukazi asobola okufukumulamu abaana basatu oba bana nga tasobola kuwa wadde si 10 ng'omanye nti abakazi bomanyi otuzaalamu naffe mutulekerera abaana niffe twandi batusaba obuyambi naye ntigwe abakazi mumanyi okuzaala mbasajja omusajja n'abonaabona n'abaana nga guwa muzaalamu kale tugendeko mu kayimba weereza ku buyambi kosabye munnange kyekyo ndowooza tewali kirala ne pasayiga mwebaza kubanga tv erala tezibikola kale munnange akamaaso kankutte simira kagogo n'abayonda basente zingo mpulira mbikoye akamaaso kankutte simanyi kagogo n'abayonda la sente ziringa obumbi uya amatafaali gafaza yagagakubata miteko nane gakyama mpulira mbikoye kati endikezo mugamba nti wayimba Kadongo Kaamu kwolwo lwakoma okulinnya ennyonyi agamba siriddamu kulinnya nnyonyi kubanga tebaagala Kadongo Kaamu naye ye kati yakuba mukamasu mweyateeka mpulira mbikoye ekintu ekitambula bulungi nnyo naye nga mulina okukkiriza Kadongo Kaamu yennono yaffe mwebala ennyo edikezo tukubira kayimba ka Kadongo Kaamu bwe kati akalungi abagalwa nakedde njije mbayimbire omanyi nakyeyama okuva we nnaabasiibula siyinza kungayalanga ate nakyeyama gattako obulabufu ekyo kyava gye nazaalibwa ewaffe eno buli asoma kalwera mwawufu wasaayo kongo oyagala anakufumbira babeera n'empisa obuwulize nga ate balungi banyikivu okukola ate obazanyisa bayita n'emitiisa gy'ennusa okumuwasa obanga aleese empendezo ya siringisi kati atannawaseebusegawo okanyolera nkwata kukono gy'onoonya kufumbira basenga bafuba ku by'obuwangwa n'ennono baabaana bawufu njogera kye nnali ndabye nga nange byekula amagezi gava waffe buddu kyobola babikola ng'omutendeke kirungi amakungulu okunoonyawo gategeera nze mugitanga lindiridde tandikidde wawano abaagala ebiwedde akayimba kaakano nkayisa enswajere woba wasaayira enswayo omubbira omukwata abaagwana kiddalawo n'ekinawo nsumbuwa kuba akafaananyi nga bakusanza weekejja ku nsetaliyo webakunyola neokala enswejere ekite nsayira yo etakubye luga kuba ejere eriko nyiniyo nswajere ekite
sayira iyo utalya fungana kubejere record nyiniyo bantu bafe abalunje ne bade program Kadongo Kaamu ntumiddeko tata wankayinga Charles ne mama wange Rosemary na Simba bali bere bugenge ne ntumirako ne mwami Mayanja producer wange ntumirako no mukyala na Bukenya nani nawe nkutumiddeko nnyonnyonnyo webale kutamuza mirimo gyaffe bulungi nnyonnyonnyo ze Kafeero Junior weza program Kadongo Kaamu tusinkane ku Lwomukaaga oluddako bye bye.